Honorable Alan Sewanyana, oli otya ogamba otya muganda wange? With due respect, olunaku lw'eggulo wankubidde ku ssimu nonga nti oyina press conference era ogenda kuyita olukuŋŋaana lw'amawulire abantu obabuulire ani yakusiba oba ani yabasiba ne Honorable Muhammad Seggirinya, oyongere okukkaatiriza ensonga eyo. Naye it's very unfortunate tizi zino zigenda kuwera ssaawa 6 ogw'emisana sinnalaba ku press conference yonna. Njagadde okussaamu ekitiibwa era nkimanyi nti ndi mukwano gwo, oli mukwano gwange, naye mbadde njala okukola live ku ssaawa ndowooza nga 10 ez'akawungezi k'olunaku olwaleero. Abantu bajja kumanya, bajja kutegeera kubanga twetaaga okumanya, abantu beetaaga okumanya kadi egenda kukuleetera obuzibu. Honorable Sewanyana Alan, nze nganze gwe mwabuuliranga ebyama, nze nganze yabalinga okumpi, nze nganze yakola buli kimu kulaba nti buli kimu kitambula, okulaba nti muva mu kkomera. I know era nga naawe okimanyi nti mmanyi bingi nnyo bye mmanyi. So Honorable Alan Sewanyana mumuntagingire with due respect, njagala kube press conference gye yayogedde, otherwise kati wano wetulaga wazibu nnyo, wano wetulaga wazibu nnyo babuulira. Nze nganze sobola kukkiriza legacy ya muganda waffe Honorable Seggirinya Muhammad kufa Togge. Ekyo kyo munansonyiwa, sijja kukkiriza legacy ye bambi kufa Togge basebo ne bannyabo. Honorable Alan Sewanyana, senga kikulema mu ssaawa okuva kati zino ziri ssaawa zigenda kuwera 6 ku ssaawa 9 nga tonnatuuza press conference nga tonnagituuza kubuulira bantu ani yabasiba omutuufu, kubuulira bantu ani yabasiba omutuufu. Luwemba Nzija basebo ne bannyabo, Luwemba Nzija ku ssaawa 10 ez'olunaku olwaleero. Singa Sewanyana tutuuza press conference kubuulira bantu ani yabasiba, nanvayo gye mwavayo mukomera Nzija, sijja kukkiriza muganda wange byakoleredde ebbanga ddene kufiira Togge. Ekyo nkibabuulira. Luwemba nja kusigala nga ndi independent, nja kusigala nga ndi independent mind. Ekitegeera? Yes, saagala. Ekitegeera? Sewanyana saagala kadi ekozese bya kisiru kubeera public nuisance. Ekitegeera? Nze ndi wano, I don't support Honorable Mpuuga. Naye ate saagala okole bya kisiru Honorable Sewanyana. Ssaawa 10, njagala ssaawa 10 zigenda okuwera nga Sewanyana, Honorable Alan Sewanyana Makindye West otuusizza press conference. Nze Luwemba nja kusigala nga nyimirira ku kigambo kyange. Ku nsonga yonna ekwatagana ne Honorable Seggirinya nja kusigala nga nyimirira naye. Kubanga ekyo naawe okimanyi bulungi nnyo. Sewanyana okumperekera ku kitebe kya Nuupu okimanyi bulungi nnyo nti wali otuukiriza bigambo Seggirinya bye yagamba nga ali nsambya. Nti Luwemba ne bwe nnaabanga nfudde oyimiriranga, ne bw'onoofuna obululu 3 nja kuba musanyufu. Byonna nja kubyogera ku ssaawa 10 olunaku olwaleero ez'akawungeezi. Basebo ne bannyabo mbeere bulungi. Baddia musooke muwulire audio eno audio y'ey'omu ku balooya abajjayo Honorable Seggirinya ne Sewanyana mu kkomera, era muwulirize obulimba bwonna Bobi Wine bwagezaako teekawo oba okuteeka Sewanyana mu katto. Muwulirize bano be babajjayo. Mpuuga teyaliimu ku baali babasibisa. Mpuuga tebamumentioningako. Okategedde. Sewanyana yekkiriranye olwa kaadi naye ng'amazima already gaali outside. Yes, outside. Onyingira ekigo mu kkomera. Wuliriza Honorable Sewanyana ne Honorable Seggirinya bansaba nyingire buterevu mu musango ogwo olw'ensonga Nuupu yali basuuliridde era nga tewali kabonero konna kalaga tiyali lwedde okubajja mu kkomera.
nkiddamu baalaga ti Nuupu yali ebasuuliridde era nga tewali kabonero kalaga nti eri ready okubajja mu kkomera. Nababuuza kye tuyinza okuzzaako bwe kiba nga ddala bakakasa ekyo ababiri. Allah nsonyiwe siyinza kwogera ku kibi ku Honorable Ssegirinnya Domuwaayira oba okumuwanda ekigambo mu kamwa kubanga yawummula. Era we wajjira ekiteeso ne mbagamba bwe muba nga ddala mulaba Nuupu eyinza obutabajja mu kkomera okusinza ku facts ezampeebwa zesigenda kwogera wano, y'ensonga lwaki bansaba ndeete looya. Abantu abo abasibe ababiri mbadde mbagamba bansaba nti looya wange already Honorable Ssegirinnya yali amumanyi abayambeko, naye nga tajidde ku balooya Nuupu be yateekawo oba oludda oluvuganya abajje mu kkomera. Bwe nva mu miitingi eyo nze bwe nakitegeera ku olwo te Honorable Erias Lukwago yabadde omu ku balooya ababawolereza. Kyenjijukira mukyala wa Alan Ssewanyana oluvannyuma yabuuza bwe muba musazeewo funa looya omulala ate bano ababaddewo. Abasibe ne bagamba babaleke Balukwago bakole ogwabwe naye n'owange akole kuba bwe kye banoonya kuva mu kkomera. Bwe navaawo natuuza miitingi ne maama wa Honorable Ssegirinnya Muhammad n'abalala abaaliwo baganda ba Ssegirinnya ne mbategeeza ebibadde mu miitingi eyo. Mukyala wa Ssegirinnya n'abafamire nabakolera arrangement ne bagenda ewa Councilor Kafuzi era bamusanga mu maka ge ku Saapolo Kaggwa Road. Ne bamunnyonnyola nti Oweekitiibwa Ssekajugo yatusindise wano ku nsonga ABCD lwaki saagenda nabo. Naye byonna ebyayogerwa nabikoordinatingira ku simu kubanga flight yange yali enkeera lwenva ekigo nga lwalina okubeerawo. Councilor Kafuzi yabategeeza nti bw'aba Ssekajugo yabasindise wano omusango nguyingiddemu era nzikiriza okukola. Abalaba vidiyo ne footage yafuluma ennaku ezaddiŋŋana awo mwalaba mwami Lwakafuzi ng'ali mu kkooti. Yajja mugonvu nnyo kuba yalina mulwadde nnyo naye yajja mu kkooti era n'agezaako okubasabira beero. Ebyaddakawo byali bingi bingi naye abasibe baamala ne bava mu kkomera. Eyo sijja kugendayo. Mu bantu be baayogera be balowooza okuba nti babasiba mu kkomera tebayogerako ku Honorable Mpuuga. Ekyo kya lulala wekiriba kyetaagisizza okwogera baani abaali babasiba mu kkomera, naye mu baamu ku be bamenshoninga be bakulembeze ba Nuupu era ne bawa n'ensonga lwaki balowooza nti Nuupu yeebasiba. Nkiddamu wano balina abakulembeze mu Nuupu ab'oku ntiko be bamenshoninga nti bateekwa okuba nga bali omu ku abo wadde bakiteekawo nti obukozi gavumenti yeebasiba biki naye waliwo abakulembeze mu Nuupu abataaliyagadde abasibe abo bave mu kkomera. Era ne babaako n'ensonga ze baayogera kwe nasinziirya ne mbagamba oba ne tukkaanya tuve ku balooya baabwe aba Nuupu ate tufune looya nga ddala avudde ku sayidi yange. Abasibe kye bansaba ekyokubiri mu miitingi eyo baŋŋamba tusaba Katikkiro wa Buganda omutuukirire mu kapasite yo ng'omubaka, omusabe nti abasibe basabye obayambe oyingire mu nsonga zaabwe naye bave mu kkomera. Nkiddamu bansaba ntuukirire Katikkiro wa Buganda mu kapasite yange ng'omubaka akkiriza ayingire mu nsonga ezo bw'abajje mu kkomera.
kyesujjukira ku kye bantuma nti genda oyogereko ne pulezidenti wa Nuupu ne bantuma abantu babiri, looya gwe twakkaanyako Radius Lwakafuuzi ne Omusukkulumu ennyo Katikkiro wa Buganda. Kaakati bwe mpulira Honorable Kyagulanyi kagamba nti Mwami Mpuuga yali asiba abasibe, bw'abasibe baayogera ekyo nedda, blackmail ewedde emirimu. Naye okakasa ebigambo byange bye njogedde, manyi kuno ku mukutu kuliko ab'amawulire basobola okukera ku makya ne bagenda ku Uganda House ne bagenda ewa Senior Counsel Mwami Radius Lwakafuuzi, basobola omuggyako interview, era yakola kinene nnyo nga gye nkomezza okulaba nga abasibe abo bava mu kkomera. Nuupu ebadde ebuuza emyaka gyonna abasibe abo baava batya mu kkomera. Naye bwe nali mulumberwa Honorable Sseggirinya e Kasangati, Honorable Muwaddanko Nnyingi yaliwo, Chairman Nyanzi yaliwo, n'ababaka ba Parliament aba Nuupu bangi bampa omukisa mbeereko kye njogera nga mukwano gwa Sseggirinya mu lumbeerwe. Ebigambo bino bye njogedde era nabyogera. Abasobola okuddayo ne batunuulira obutambi basobola okuddayo ne bagezaako okugattagatta bye njogedde, naye kyayo ekirungi Honorable Ssewanyana yali waawo. Nga Honorable Kyagulanyi bw'ayise Ssewanyana nti jangu olumirize, naye nange namusitula mu ntebe we yali atudde ne mugamba jangu nga njogera ebigambo bino. Era bwe nali nva ku muzindaalo nebaza nnyo kanso wange Mwami Lwakafuuzi olw'omulimu gwe yakola okujja abasibe abo mu kkomera, era ne mbasitegeeza singa teyali Mwami Lwakafuuzi Sseggirinya alibadde afiiridde mu kkomera. Ngenda kuteekako akatambi wano ku part of my speech bwe nali mulumberwa Sseggirinya to confirm my words. Ne Sseggirinya bwe bamujja mu kkomera alina live gye yakola nga neebaza nnyo olw'okulwana ennyo okumujja mu kkomera, neebaza nnyo Counsel Lwakafuuzi okumujja mu kkomera. Bwe nali ndeeta Lwakafuuzi okujja Sseggirinya mu kkomera ne Ssewanyana, saamuleeta nti Honorable Mpuuga y'abasiba, naye abamu ku bakulembeze ba Nuupu baali tebaagala basibe abo bave mu kkomera okusinza ku bintu bye twategeera nga mbijja mu basibe bennyini nga babinnyonnyola ne other observations ze twakola. Mwebale nnyo, mwebalidde.